Kulona. Ugamba tia kaliba. Taranje chamuza cha Isma. Yesebo mwana kitalo nyo. Wali kweto miyali pangoli. Chama chakabi mwana tano kali. Aliye niwe bali chukwa fuladi. Mwana tugezako. Okume chimba twaleta wechicho. Jamani. Wagamba atayagala agenda ulireza abasumba geziri. Okategeera. Naffe tuwulireza ffe. Okategeera. Eza abasumba geziri genda ulireza abasumba. Ndo. Wabiragala zali yeri tomwogera ko tomugoberera. Gwe muleke mwana. Bama nkwebaza tukube ndo tujja kukiriza ne tupye bale kukiriza. Alhamdulillah bale kusima team beat. Kaliba team Frona omuyimbi baba amuteeka wa njamuno nyako bunonya naye musanga nnyo ali ku simu simu omulala akade katutwala mukutuko hello sebo obanyabo naye kati omukyala oba okuba ssaawa zino omwami ayinza ogikujjako n'agamba ekisajja kye baŋŋamba okyagala metro ali ku simu hello ogamba otya taata yetulisemu ogamba otya kobesa enkola akiki budde bagambe enkola bagitongoza n'ebyokunywa ebifaanagana bwe bityo era kati kwegamba ali ku simu hello abadde batuzole yambuno twali badde bakabi naye biragalalagala bagenda kutwetondera sebo hello balina okutwetondera sebo abaana balimba sebo halo ogamba otya sebo gamba bulungi ogamba otya ndine alien skin alien skin mulawa ne music yenjimatira nnyo ogimatira osinzidde wa wagimatira music ya alien skin ndi wano ndi Luweero kalule bombo Luweero owali ogamba otya gwasembyeyo ishya muganda wange ndi bulungi ogamba otya alien yo kiwana ekimwana ishya ttaano afiti era walayi onyumye mubikumba wali bitya ya omuyayo omulabe mwana amanda gamulidde mwana era bwe tuva wano tuyinza oyitako kyange gyewe tatulabe enteekateeka oba tunayitako okulumbe naye nga kirumyemu mwana mbadde mukanga mwetwala soko wali n'otowengato kozirani ebyo biri biba birala naye obulamu nabwo kirala mwana nga biki mwana kibula nze mbanja nnyo okwelumaluma n'abalamu bwe tuba twelumaluma n'olwala nsooka n'enkuwaayo nowona bulungi netuddamu netukola ki netwetwala ne kati ekyobulamu kyo kisuseewo era tugenda kusaba Katonda agumyenyaabo ab'olujja lwe abenganda yanemenye mwana kyakabi we tuli tujja kubeereramu mwana kyakabi ttaano bwe olaba abakusolera mwana obayisangamu alaali obayisangamu eggaali kale tukweyanza alien nga nkuta kuba budde akade katwala tuwedde baganda bange esimu zezo zibadde 5 musajja asajja 3 tufunye 5 kicho jukira ku mugenzi gwe kyoyinza omwogerako kimu bibi omugenzi just bagamba omugenzi tamwogerako bibi nenga sina kyamanyi kyembadde kyemujukirako kuba mbadde simusinkanangako namusinkanako gumwera gwali ku tvm nansanga tetwanyomya nnyo kiri awo naye nga kyemumanyiko mwana just kuvumamu obuvumi baki ya video zezo naye katusabe osangane yabadde content we ne mwana ebyomuggulu birala kubyekunsi mwana ffe katusigale nga tuwere nemba ne duniya yaffe mwana tujja kumusangayo kyekye wali otenyimba buli kumpi mu mwezi nga otenyimba nga ziwerako kumpi buli wiiki kyakenderamu alien ne kakati nva kutolimba baluyita pate mwana ne kumaca ngenda kutaayo tene video ya champion egudo n'olweggulu kati nze nkumaze twayiseeko dda nenfunayo zinyumirwa nnyo lwaki twayiseeko dda oba otegeeza ki ati kati ogambye ozenyumirwa gwonyumirwamu ki ani nze mpulira neŋŋamba twayiseeko dda kati kyekyo buli omu kyawulira nange era kyembeerako mwana champion gudo sooka ombongeko taata gudo kwali naye nga taagikubye ayambadde n'amagye kale nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera ogwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture. Abayi bafa aba Star TV presenter y'omukulu ono ne deputy we kati n'omugenyi waffe Lupi the problem. Lupi come over. Tulaba ali ku myenye y'eggwanga twegatiddwako Kibanda. Oyinza omuyita CEO company ey'ekibira abaasoma oluzungu champion good oba bagiyita batya Fangon Forest ogibyogeredde Fangon Forest CEO gwendi naye muganda wange Alien Skin DJ ono abadde akwagala nnyo n'endongo ye ku Entebbe Road agikuba nnyo DJ Bashkin omusajja akuba Entebbe Road awo wonna ebifo bya n'oyo DJ bamuyita Mogi mu mix z'asinga okukola endongo yagiteeka buli mix eyita wano ajagala so ali no bulamu bugamba ki obulamu tebulina nyombeera champion tatambule na security leero security agina just go gambayo bugambi n'olaba nti agamba yasamba boy kasogambayo olabe ekiddako kale ne watogambye n'obeera ng'agala okusemberera okulinaana ng'okufaana n'ayagala okugambayo champion Gudo abuze ku bantu asobola kubabuuza ku bantu batayitakkiriza kubuuza ku bantu champion Gudo kamwogerere abala bakita TV mwana nze champion Gudo mwogeredde leero omugenyi mukulu wanene Alien embeera egamba ki endongo egamba ki embeera terina nyombi endongo terina nyombi wowajja mu mataala abantu ne bakuwa ennaku olunaku lwaleero ekintu kyeyongedde ennaku kumpi zaggwa akamu bagamanga wiiki emu ennaku bbiri kino bwe kiti ne bwe kiti ennaku ez'okukola ki ez'okubeerawo nti awo yagenze tumusanguddewo music gwayimba talina kyagamba gwanga nga bo baani abakola semateeka w'endongo ba big 3 omu ku ba big 3 in fact yali Bebe Cool weyavaayo n'agamba awoyo tajja kusobola mbadde saganya omweyingiramu mwana naye just nina ebyokwogerako bingi nnyo ebisinga just omufuula topiki nina nange ebinnuma ate yeye tekityetanannuma si kizibu kunze nalina ebizibu mwana ebinnuma mwana ddani okwogera kuba ali befuula ba big firi mwana tutunulire okujjako amijiji gwambuse naddala TikTok gwonna ne gwambuka tukiyite nti gwabadde kasambalugi w'abaana bakuba style gy'okuba ey'okurapinga ebanga abantu balaba okuyimba okufudde simple obanga ayogera obanga vibinga engeri gy'oyo endongo yanjawulo vibe ne style yanjawulo anti nakugamba mwana endongo teri mu interview okitegeera okera bukezi noyingira studio wali eri nawe n'ogikuba kati ekiddako ng'omaze okukuba oluyimba kyekikulaga nti oba mwino twa respect oba ogitujjako ngamba ku bayimbi kuba kati nsigina kweyita mwimbi atandika kuba nze ndi mwimbi akubye okitegedde kati nze nina ensonga ki abayimbi abo ate abeefuula abakulu nange siba respect kuba kye babadde batiisa abalala nze nkikoze mu myezi ng'egi okitegeera kati ate mbatireeko ki Alien mu mbeera eno endongo gikubyo inspiring abantu team n'abantu abakukirizaamu bangi tukiyite new generation tuba tuli awo ne tuwulira omukulu agamba tonzijukiza lockdown press conference yakola Bobby Wine bagamba baba Alien kati kyongedde okwambuka Bobby Wine yakyongeramu amaanyi atakyongerangamu maanyi kubanga naye faani yagamba oluyimba lwe lumunyumira
Okay. Okitegedde. Nzina lokuba nenkola byonna ebyetaagisa lugendeyo ne lugendayo. Okay. Kati n'oyo awuliriza ne mu omulimu gw'owuliriza. Mu nnyimba zonna eziriwo alondemu olunyuma mwana. Okay. Ya, kyekyo. Mu nnyimba z'okoze zonna luliwo olusinga okunyumira. Ennyimba zange zonna zinyumira mwana. Kyoyiza okugamba. Lwakuba gyasinga bw'omanyi nti buli mwana ajja n'omukisa gwe mubaamu ezimayo okusinga ku ndala. Naye era sigala kyekimu era seemu. We ngamba si kyajjenja amaayiso okusinga endala mba mutuufu. Anti kati nze nagamba neteekako competition njagala olusinza olulala nga lwange. Nti olulala lukole kati olulala lukole nnyo nga lwange. Yenze top 10 artist seewo. Kale bannayuganda tuli ne Alien Skin gwe presenter gwantyaza tufuneyo amasimu 5 tugalewo show. Amasimu 5 tegabe mangi mwana. Tufune ameka tunogenda obimanye ebiguddewo. Anti njagala kyobola ewera sika 5 ku mukaaga. Mu ndongo buno woze buzibu ki bwosinkanye bwolaba nti bwetaaga okutereza endongo okwongera okutereera. Tunafuna amasimu 3 tugenda funa basatu mwekka bannayuganda. Obuzibu bweninga bwendaba mu ndongo nze sirabawo buzibu mwana. Just kati ffe nyinza okuba kati nze buzibu endongo bweraba. Kuba just nasangawo strategy eyalikawo nensooka nenjirwabingawo kade nendrowingawo strategy endala. Nawandiikawo olugero olulala kyobola abasajja bakwata nnyo obusubi ne bapapala nnyo naye ng'ate balina kutweripako kuba twabagamba baagala ebitambula bakoleki batwerippeko naye tebawakanya kubanga tewali yakuba katabo oba dictionary ya ndongo ng'ojja n'oyimba just content yo n'amagezi okitegedde era bw'okola oluyimba ne lubaako ekibuzeemu manya content abuzeemu oba amagezi gakoze ki ge gabuzeemu kati ate amagezi muliro balina okujja batwebuuzeeko eno okitegeera kyobula abajja ne batwebuuzako tewajja mpinga kati bw'osigaleyo n'akazaalawooko ffe era nga tugamba big up n'akazaalawooko mwana. Alien woze n'oleeta ekyenjawulo onoonyeza mu kintu kya collabo kuba njagala kiyisa mmangu balangale tulina kadde katuweddeko dda collabos wakwata collabo n'otandika okusitula abantu abamu be balowooza nti baali baasirikamu omuli Yanvuma Dax Katero omuli ne muganda wange Trekaman ki ekikuzaayo ku ground oleeta abantu bwe batyo. Anti oyo yenze mwana nze ndongosa ginoonyaamu byange era just nfuba nnyo okulaba nga ku ndongo mbaako ettafaali ate lyenteekako okitegeera yanze oyo yenze mwana. Kati ate bali abalala ebyali byabalema mwana ate ne balaba nga just ofuyo oyagala obikola mu kaseera akatini boy nako ne baziteekayo. Bannayuganda simu 3 zokka 3 zokka tubate 3 zokka kuba akadde kaweddeyo ogamba otya Blood? Ahora likweza Blood agamba ati ono Kaliba team Flona oba team Little Boss ogamba otya Kaliba Taranye chamuza cha Isma Yesebo mwana kitalo nyo Jama chakabi mwana 5 kali aje niwe bali chikwa Blood mwana tugezaako lero kumejimba twaleta wekicho jamani wagamba atayagala agenda olireza abasumba gyeziri okategeera naffe tuwulireza ffe okategeera ez'abasumba gyeziri genda olireza abasumba ndogera zaaliye tomwogerako tomugoberera gwe muleke mwana wamala okwebaza tukuba endongo tujja kukkiriza ate ne tubye bale kumeeza alhamdulillah we bale kusiima team Kaliba team Flona omuyimbi oba bamuteekawa nja munoonyako bunoonya naye musanga nnyo ali ku simu omulala akadde katutwala mukutuko hello sebo oba nnyabo naye kati omukyala oba okuba ssaawa zino omwami ayinza ogikujjako n'agamba ekisajja kye baŋŋamba okyagala metro ali ku simu hello ogamba otya taata tuli sebo ogamba otya ku Star TV Alien yewe kiri omwana kumwe gwe nakyaziza bannanga ayokeza nange kankwana olamato omubiri gwambako kubekatatu timuzekakana ekundio niwumole naye nga tekiriwo kiwistede kale njagala mukobesa enkola akiki budde bagambe enkola bagitongoza n'ebyokunywa ebifaanagana bwe bityo era kati kwegamba ali ku simu ero abadde batuzola yambo no twali badde bakabi naye biragalalagala bagenda kutwetondera sebo alo balina okutwetondera sebo abaana balimba sebo alo ogamba otya sebo gamba bulungi ogamba otya ndine Alien Skin
Alien Skin mulawa ne music yenjimatira nnyo. Ogimatira osinzidde wa? Wagimatira music ya Alien Skin. Ndi wano ndi Luweero, Kalule. Kalule Bombo Luweero.